Faridah Nakazibwe ngonono mukyala aweereza ku TV oba muyite TV personality nga akola ne NTV nga akolako programs biri omuli Mwasuze Mutya ngeno nno akyalizaamu abantu ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo abo abamanyifu n'abatali bamanyifu mu bintu ebimu oba ebirala nga bajja ku programu eno ne boogera ku bulamu bwabwe ebyo bye baakiivinze n'ebirala ebiringa ebyo kw'ogatta ate n'okusoma amawulire agamanyiddwa nga NTV akawungezi ng'era y'omu ku bakyala abasinga okuba nga basoma amawulire mu Luganda wamma n'owulira nga akwagaza okugalaba nga buli kaseera we katuuka nga olina okuba nga olowooza ku kyokulaba amawulire odduka misinde okuba nga otega NTV akawungezi obeere nga wamma ogaggwa ennyalwe. Oyo ye mukyala amanyiddwa nga Faridah Nakazibwe era nga olunaku olwaleero nga 18 omwezi ogw'omunaana omwaka 2020 omukyala ono ate bwaweza emyaka 36 nga yazaalibwa nga 18 ogw'omunaana mu mwaka 1984. Mpita Ren Rogers kubanga era gemanya gange webale kubanga oli ku mukutu Ren Media. Nyongera okujjukiza nti vidiyo eno eteereddwamu ssente aba Wild Gospel Uganda nga banono bakola amawulire ag'enjawulo ba-uploadinga buli kintu ekitrendinga around Uganda, East Africa and Africa at large. So feel free to check on them. Link njitadde mu description box ate ne mu comment section yesoka kw'ogatta ne mu community tab yaffe beera nga obachekingako wamma obeerenga obeera updated bulungi nnyo nnyini ddala. Okay, olunaku olwaleero ate twakedde wamma tuli mu ssanyu anti nga internet yonna ezindiddwako obubaka obuyozaayoza omukyalo namanyiddwa nga Faridah Nakazibwe okubanga ate ajaguza emyaka 36 gye yawezezza olunaku olwaleero. Kinajjukirwa nti omukyalo ono y'omu ku ba celebrities abasinga okuba inspirational eri abaana abavubuka naddala ab'obuwala eri abo abalina ebirooto ebyagala okuba nga bakolako ku mpewo za TV era nga y'omu ku bantu gwe nsobola okugamba nti abaana bangi abamulabirako era nga aleetedde abantu bangi okubanga bakyusa ebirooto byabwe okubizza mu kuweereza ku TV. Omukyalo ono recently yaliko mu mawulire ku bintu ebigambibwa nti yali ate ali mu relationship ne mwana mulezi amanyiddwa nga BornAugust naye nga amazima gavaayo ate ne geeraga nga wamma byali bigambo by'abantu. Yaliko ne mu scandal ey'omukyala amanyiddwa nga Justin Nammere nga bw'omanyi entalo z'abakyala bwe bityo nenga nno ani yali kaluzaala omukulu oyo amanyiddwa nga Dr. Omar Ssali ng'ono nno asinziira mu kibuga ky'e Dubai era nga twalabako emabegeko eyo nga bwe yagenda Faridah Nakazibwe ne beekuba n'empeta n'amuteekako akaweta yoga bigenda okuvaayo nga omusajja teyali mulambulukufu wamma ebintu yali agattagatta bigattegate nga kyagamba okuba nti kyali ate nga si kyali. Bw'atyo nno Faridah ate bwe yavaawo n'abeera nga amwesonyiwa. Recently tubadde tuteranga okumulaba ku social media ng'avaayo n'agamba nti yeetegekera mukolo gwe ekifo aw'okumuwasiza oba aw'okuteeka reception y'embaga yamala dde okukifuna nga kino nno ye Mestil Hotel naye ng'agamba nti omwami ye tannaba kuba nga amufuna asobola okuba nga amunoonya agira amunoonya. Olunaku olwaleero omukyalo ono yabukeereza nkokola n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook bw'atyo n'akola post ate eyabadde etegeeza engeri gy'awuliramu wamma neereka nga abantu bangi bagamba nti weewaawo ddala ali mu myaka 36 naye nga bw'omutunuulira olabira ddala ka sweet 16 ng'ogamba wamma. This cute lady yagenze ku Facebook n'agamba nti I'm a year older, wiser, smarter, sweeter, stronger, prettier, richer. Thanks for your contribution to a better me. God is good. Ebigambo bino wammanga biteekeko essira sweeter ne prettier. Agenda maaso n'agamba nti muwoomu ekitenkanika sagala kubanga ngenda yeeyo nnyo naye gwe kyoba omanya nti ye Faridah Nakazibwe ng'omuntu naye kennyini akyewulira. So tumwagaliza amazaalibwa amalungi ate wamma abeere nga kwegamba amazaalibwa g'olunaku olwaleero oba amazaalibwa ge ag'omwaka ogwa 36 gabeere nga gamuleetera birungi byereere byokka na byokka. So weebale nnyo mukwano gaffe gwe atwekuumirangako waneeno wandiika wansi mu comment section obeere nga congratulatinga omukyalo ono okubanga ate awezezza emyaka 36. Wandiika ne wansi kiki gwe kye weegomba ku Faridah Nakazibwe waneeno mu Uganda y'omu ku mukyala ali rank
ranked nga ali inspirational kwagatta n'okubanga mukyala mubalagavu ekitenkanika. Wandika wansi mu comment section yotubulire gwe Faridah Nakazibwe akusanyusaako ki, omwagalako ki, kiki ekikunyumira ku byakola tubeere nga tukitegeera. Until then, I would say it's gonna be a goodbye from me, but before I sign out, nyongera okujjukiza nti video eno eteereddwamu aba Wild Gospel Uganda nga bano nno bakutuusako amawulire gonna ag'enjawulo okuva mu nsonda ez'enjawulo ate nga amawulire gaabwe gabeeranga wama gesigika. Genda olabe story ya Cheptegei nga nsunsule okuzaama ku channel eyo eya Wild Gospel Uganda nga bakutuusako amawulire wano mu Uganda, East Africa and Africa at large. So thank you so much aba Wild Gospel Uganda okubanga mututaddemu akasente. Temujjango kwa mutima omulungi ogwo. Let's keep rolling together. Until then, it's gonna be a goodbye from me. Renny Rowe, just be my name. And right about now, I sign out.